Munsasire ka network abasajja bakalinyamo. Ka network abasajja bakacyankalanya tebagala mpeereze eggwanga. Naye ng'ate ngenda kuweereza era byonna mbakakasa. Ngenda kubyogera olunaku luno olwaleero. Otherwise musibye mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeera ebatwala malidaadi sana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda akyalunda. Mukomeewo mukuŋŋaane. Omulamwa gwaffe gubadde gugenda mu maaso naye network neebuukako omulundi gumu nengezaako olwana nayo neebuukako. Abasajja balinga abatanjagala kuweereza kintu kye bayita ggwanga lyaffe Uganda, naye nga mbakakasa ngenda kuliweereza by all means. Era eri live efudde naye munzikirize nkomewo neno sharinga video gwe yakatwegattako ogwange gwakunamya bampembe ogwo gwakunnyambako kuntambulizaako bubaka buno butuuke mu buli ango. Comrade ASP Willy Asimu agenda kujja mu ddakiika ntono atenzi. Saagala kuyingirira muntu yenna comrade waffe ayogera ebigattako mu budde ye bwe yasalawo nti buno bwe bwange. Era y'ensonga lwaki mbadde nzize mu budde buli naye abasajja network ne bagirinnyamu nga njagala okukozesa eddakiika ezo asatu naye kankozeseeko waakiriza eddakiika ezisigaddeyo nga 2 obubaka bwange buno busobole okugguka eri buli munnayuganda. Mbadde mbasaba baganda bange ne bannyinaze munnyambeko muntambulizeeko vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda mu buli nsonda. Muganda wange Yasini Ali nsanyusa okukulaba era weebale ndowoozayo. William Lutete, Rasi Black, Calvin Kayira, Nakatemwa nnyinaze ow'enjovu. Sharinga video gwe buli yakatwegattako. Bannange nina eddakiika wano leero ntono nnyo kubanga Comrade Willy Asimu ASP anaatera okuyingira wate saagala kuyingirira mu bigambo byo bakubeera muziziko gulemesa bantu kuwuliriza bigambo bye. Nyenze Yekolera itongwa sharinga video eno mbadde nsaba buli munnayuganda eyakatwegattako sharinga video eno nyiga ka share button obubaka buno busobole okuggukira wala ngenda bayisaamu kawala mukaako omunywanyi omugenzi Livingstone kasozi sigenda kulwawo nnyo wano naye mbadde nsaba kano akabubaka bwange bugenda eri baganda bange mwenna abasiraamu. Isma si mu bubi, sikyogedde mu bubi nti oba mpakanya eddiini yange ey'Obuyisiraamu, sikyogedde mu bubi, sikyogedde mu kuvvoola. Naye nga ekintu kye bagamba nti omusika wa Sheinu Muzaata bamwambaza olubugo abasinga bakirabye mu ngeri yammwe abasinga mugakikyamu, but njagala kubajjukizaako nti olubugo olwo lutujjukiza nti tuli baganda. Olubugo olwo lutujjukiza nti tuli baganda. Bannange ne bw'oba n'eddiini olina okubaako woova. Kabe Nabbi Muhammad gwe tukkiririzaamu nabbi wa Allah omuggalandeera eyasembayo yayina ekika mwava oba yayina eggwanga mwava. Kakati olubugo lutujjukiza nti lwe lwawonya bajjajjaffe okuyitanga obukunya muganda wange. Lusobola okupuuka olulimu sitaani senga olukolerako embeera ey'emizizo zonna oba okulaamirizaako ebintu byonna kuwandako ddusuusi n'abakuumi kuluteekako omubiira nti luno olubiira lwe lugenda okukuuma mwe muli kiwanuka mwe muli ddungu mwe muli biki, then olusobola okufuuka olw'omuzizo. Naye olubugo olutaliimu kintu kyonna nga balukwambaza mwambaza lubeera lugoye ng'ekkanzu era bw'onoogiraba nkiddamu. Olubugo olutaliimu kintu kyonna lubeera lugoye ng'era bw'onaalaba ekkanzu. Era ekikolwa ekyo eky'okuteekako omuntu olubugo ku lumbe tekirinaamu sitaani yonna, wala kifuuka ekirimu sitaani ng'otandise okulweragulizaako. Wabula buno luba lujjukiza nti gino emikolo gya Kiganda kubanga olubugo tekyali ekyambalo eky'Abaganda, ekyali official. So muleka okumisiriidinga abantu n'okukuba omugenzi amagi amavundu okulaga ensi nti omugenzi omukolo gw'oba edduwayi bagisamirideko. Omugenzi mujja mwoteza omuliro gwa bwerere kubanga mu ekintu kye muyita okusamira lubeera lubugo oba omuntu gwe muyita sitaani lubugo. But kummwe simanyi nti oba waliwo eyali alabyeko ku sitaani bw'ayambadde ng'ekyambalo kya sitaani lwali lubugo, sikimanyi kubanga olubugo luli wano wokka oba osanga mu Uganda lusinze kwettanirwa nnyo abantu Abaganda. Naye ate sitaani mu nsi yonna gyali kuba bw'owulira so omuntu mu Amerika oyo abasitaani, Isirayiri abasitaani, mu Bawarabu oyo abasitaani, waawe oyo abasitaani, buli wamu waliwo sitaani. But olubugo luli mu Uganda yokka n'okusingira ddala mu Buganda. Kakati
bw'olutaaminga ng'ekyambalo kya sitaani simanyi oba sitaani yasibuka wano waffe mu Buganda. Mulekeraawo okuwuddiisa abantu. Tosobola kugamba nti oba kino kyabadde bwe kiti na bwe kiti ne bwe kiti ng'osinziira ku Lubugo nti omukolo gwabadde gwa sitaani. Muganda wange, olubugo n'ekkanzu zonna ngoye, but we lufuukira olwa sitaani kutandika kulweragulizaamu, kutandika kulwogerera mu bintu ebivvoola ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sheikh Muzaata bate yali musajja eyeddira enjovu. Nkiddamu, Sheikh Muzaata bate yali musajja eyeddira enjovu. Nganze kikomeko. Era Sheikh Muzaata bate yali taata wange ddala. Nkiddamu, Sheikh Muzaata bate yali taata wange ddala kubanga ffenna tuli bazzukulu bamukalo ekambugu tweddira njovu. Ne Sheikh Muzaata bate yeddira njovu. Otherwise mwali badde mugambirawo Sheikh Muzaata bate at first nti wejjeeke erinnya ly'abate eriraga ensi nti oli Muganda, ate naawe anennyemuzaawo ekyakoleddwa ekyokwambala olubugo olutali mu sitaani yenna nti kyabadde kikyamu. Naawe wejjeeko erinnya ery'okuba Omuganda, wejjeeko identity ekufuula Omuganda. Olubugo nze ndulabanga passport yerage eggwanga mwova. Era nange bw'onsanga nga neesibye olubugo osookanga n'oteekeko akabuuza, ono omusajja Muganda muki? Naye ng'ekisooka okukujjira mu bwongo kyakuba nti ono ayambadde olubugo bw'ati musajja Muganda. Era bwe nalabye ono bba wa Kulusuumu yani oyo Akira nga awa naye endowooza ye, oba osanga teyabadde mukyamu yawadde naye endowooza ye, ne ŋŋamba Muganda wange ono nja kumutereeza. Saagala okozese kya lubugo kunafuya kitiibwa kya sheeyi na kyabamasheehi abatakkiriziganya oba na kyannamwandu na bikolwa bya nnamwandu bino byagenda yeekola. Saagala okozese kya lubugo kuyisaawo nsonga zo, kubanga olubugo omwana lwe yayambadde terulaga sitaani kusinga mukazi wo bw'ayambala, kubanga mukazi wo n'ennyambala mu Busiraamu tekkirizibwa. Nkiddamu, ennyambala ya Kulusuumu Muzaata tekkirizibwa mu Busiraamu. Muganda wange yasiimiggwa abadde awakana mbuulira ennyambala ya Kulusuumu Muzaata mu Busiraamu obutuufu ekkirizibwa. Obusiraamu obutuufu obadde okimanyi tebukkirizibwa kwambala sharia yadde hijaabu ng'eraga bunene bwa kabinako, ng'obeeraga mu maapu ya kabinako. Bw'obadde okimanyi nti Sheikh oyo Kulusuumu ayambala gundi esharia naye ng'eraga empale weeyitidde, kyekikkirizibwa ekyo mu Busiraamu gwe kyoyogerako. Kambuuzeera ekibuuzo ng'omusibe obanga Faro obanga Zonto obanga Majjemu. Okusanga omukazi eyeesumisa olubugo naye nga ggumidde bulungi aboobedde, n'okusanga omukazi ayambadde sharia naye ng'akabina kalaga empale weeyitira, mukyala kyabeera Omusiraamu. Mbuuza bubuuza, si mu bubi si vodde, era bekinyiiziza mbadde nsaba mu nsonyi okwambala olubugo naye ng'oggumidde bulungi terulaga mu maapu ya mubiri gwo, n'okwambala sharia naye ng'eraga akabinako we kayisiza mu mpataani. Ani abeera Omusiraamu omutuufu? Yabangi yo sharia oba ebiteeteeyi bino bye mugaa nti byo biryokka okubyambala bikolebwa mu Bawarabu oba bikolebwa mu Bayitalo oba mu Bazungu obiiwalala. Lwaki eby'Abazungu abasiba batigumbula Abasiraamu? Byo biryokka okwambalwa. Olubugo lw'Omuganda atatigumbulangako yadde ku Musiraamu, atalumbangako yadde ku nsi ya Musiraamu. Lwaki lufuuka olwa sitaani? Bannange tulowooze beyond. Let us think beyond. Sigambye nti njagala abantu basamire, naye bwe muba okusamira mukutaamingira ku lubugo muli balimba nnyo baganda bange ne bannyinaze. Era njagala mbategeeze nti olwaleero sikkiriziganyisa nammwe yadde n'akatono, wadde sibavodde kubanga eyo ndowooza yammwe, naye ate nange buvunaanyizibwa bwammwe okujja okubategeezaako nti olubugo kyekyambalo kya Buganda ekyatuwonya okuyitanga obukunya. Era mbadde nsaba mbasomeseemu okubazzaayo ku byedda katono nnyo, mbadde nsaba mbasomeseemu okubazzaayo ku byedda. Mumanyi erinnya Butambala ne Busujju we lyava? Edda abantu baayitanga Butenga bwe baazaalibwa. Kakati Katambala agenda akyalirako omukungu wa Kabaka mu ssaza eddala we bakola emirimu egifaanagana gwe bayita Kasujju mu ssaza ly'e Busujju. Yagenda otutuuka e Busujju ng'abantu b'e Busujju baddira ebikoola by'ensujju ne babizingirako ebyayi ne beesiba wano wokka
mu kiwato babuzeebuze obukyala bwabwe oba obusajja bwabwe n'akabiina kaabwe nga babibuzaabuza mu ngeri eyo. Katambala kyava agamba so nno obusujju bukira obutambala, obusujju bukira obutambala. Era awo ebigezaga amasaza ga Ssaabasajja Kabaka abiri we gaafunira buli limu erinnya busujju butambala, kubanga ono bwe yagenda okukyalira oli yaga mwana ttu obusujju bukira obutambala, butambala neefuna erinnya ne busujju neefuna erinnya. Kakati oluvannyuma lw'okwetolola kw'ebbanga lw'omusajja baamuyitanga Lutaaya Mukomazi kyava avumbula omutuba nti gusobola okuvaamu ekintu kye bayita olubugo. Era okuva olwo Lutaaya n'akomagiranga Ssaabasajja Kabaka ekintu kye bayita olubugo. Era mu Lubiri e Mmengo ab'Eŋŋonge be balina obuvunaanyizibwa bw'okwambaza Ssaabasajja Kabaka, kubanga Lutaaya Mukomazi ye yasooka okwambaza Kabaka olubugo oba okumukomagira olubugo lwe yayambala, era n'ennaku ezaddira nga yamukomagira embugo ze yayambalanga. Kakati baganda bange mbadde nsaba busabi, olubugo lufuuka olubi singa oba olulaamirizzaako ebikyamu. Ffenna tumanyi nti ojja kwesanga ng'abasamize bakozesa nnyo amafumu gaabwe mu kusamira, naye ng'effumu lyafuuka ddi ebibi singa oba tolikozesezza mikolo gya kusamira. Mu Busiraamu effumu lyafuuka ddi eribi. Abawarabu bwe babanga balwana entalo zaabwe bakozesanga biso, naffe wano mu Buganda twakozesanga mafumu nangabo. Yenze yekolera itongwa. So temuddamu kuwuddiisa bantu nga mwagala okulaga nti Sheikh Muzaata bamukaafuwazza ku ssaawa envannyuma just lwa kintu kimu, lubugo. Ate n'ekirala, Sheikh Muzaata bate yali aweerereza ku kasozi ke baayitanga Kibuli. Nkiddamu, Sheikh Muzaata bate yali aweererezanga ku kasozi ke baayitanga Kibuli. Akasozi Kibuli lyali ttaka lya Buganda oba lyali ttaka lya Mmengo, Mmengo n'eriwa Kibuli. Era Sheikh Mbogo Bwana eyavumbula oba eyasooka okuleeta eddiini y'Obusiraamu wano oba eyagibunyisa eyagisaasaanya ennyo yeyalina okuba kabaka wa Buganda. Naga anze kanfokasinga ennyo ku mirimu gy'Obusiraamu, muganda wange afokasinga ennyo ku gy'Obuganda. Sigenda kukwatagana, sigenda kwefuula ggalo ssajja nkwasaganya egya Buganda n'egy'Obusiraamu. So Oluganda wakati w'Obuganda n'Obusiraamu bannange lubaddenga lungi nnyo. Nkiddamu, bannange Oluganda wakati w'Obuganda n'Obusiraamu lubaddenga lungi nnyo. Sikiwa nti kummwe kuliko eyali alabye Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ng'ayambadde ekintu kye bayita olubugo. Naye mbuulira sitaani ki oba ani alina ebikolwa bya sitaani ebisinga Nakyema Yoweri Kaguta Museveni? Olubugo si lwe lusalawo omuweereza wa sitaani. Omutima gwo, empisa zo n'enkola zo ze zitaaminga omuweereza owa sitaani, kuba Museveni atayambalangako ku lubugo yadde n'akatono. Mpaawo amusinze kutta abantu mu byafaayo bya Uganda, oyo ye mutukuvu eyayambadde olubugo mu kumusumika, oyo ye mukaafiiri. Bannange mwejjeemu endowooza ezo. Sigambye nti muli bakyamu, naye muleke okuwuddiisibwa olubugo olubeerera olubi mu Busiraamu ng'olutaddeko okulaamiriza. Naye singa toluteekako okulaamiriza kwonna, munnange lubanga olugoyi ng'engoyi endala lubanga bw'olaba ekkanzu, luba lugoyi nga bw'olaba ekkanzu. Ntegeerekese bulungi baganda bange ne bannyinaze, olubugo luba lugoyi nga bw'olaba ekkanzu y'Omuwarabu. Olubugo kye kyambalo ky'Omuganda ng'ekkanzu bweri ey'Omuwarabu. Kati waliwo ab'amadiini agamu, waliyo eyo kyaki y'abalokole yali eyo waffe Mutundwe, naye ng'omusumba waayo yali mukyala yagaana abagoberezi okunoga eddagala ku nsiko mbu bagendenga mu ddwaliro bafune eddagala. Waliwo omukyala baamuyitanga Maama Nasuuna ne mugamba genda onoga eddagala onywe, bwe ligenda ofuukira eribi kwe kugamba nti bw'olinoga totunula mabega, kwe kugamba nti tebeebaza ddagala, kwe kugamba obulombolombo n'emizizo egy'enjawulo egiri ku ddagala ly'oku nsiko. Bati genda onoge omululuuza gwo, genda onoge kamyuwo, genda onoge, genda yenga nywa. Naye bw'oba onywa soma emmisa yammwe gye musoma ng'abalokole, osabe ne Mukama Katonda nti lino eddagala limponye, kubanga
Mukama Katonda mu kutondawo emiti teyatutondera kufuna bisiikirize byokka. Buli green Mukama Katonda gwe yateeka ku nsi yamuteekako ng'alina ekyokukola ekisukka ku kisiikirizo, so mukozesanga eddagala kubanga n'empeke ze batusindika okugula bazijja mu miti egyo. Nkiddamu, n'empeke ze batusindika okugula bazijja mu miti egyo. Kakati mulekeraawo okuteekawo embeera eraga nti kino kikyamu, kino kituufu. Olubugo lusobola okuba olukyamu singa olulambirizaako. Olubugo lusobola okuba olukyamu singa oluteekamu embiira nti luno olubira lwa jjajja Ddungu, simanya luno lwa Bakayima, simanya luno lwa Nakayima, simanya luno lwani. But bw'olwambala ng'olugoye nga kyekikubiro ky'olina oba okujjukira nti ndi Muganda, nga terulimu bigambo byonna bivoola kitiibwa kya Allah oba okukkakkanya ekitiibwa kya Allah, munnange lubanga ekkanzu, kubanga lubanga olugoye olulala nti n'Abawarabu amakanzu ge bambala munnange bagajja mu ppamba ate alimibwa obulimibwa ng'emiti. Kakati n'emiti Katonda bwe yali agitonda naddala egy'emituba yagituteeramu ekintu ekikusike lutaaya mukomazi kye yavumbula titusobola okuluggyamu ekyambalo kye bayita olubugo tuwone okutambula ng'obukunya oba obute. Nkiddamu, Mukama Katonda yaluteekamu ekikusike tuleme okutambula obukunya oba obute. We lufuukira olukyamu mba nnyonnyoddewo ne mbagamba olubugo we lubeera olukyamu mu ddiini yonna oba ya Bukatuliki oba ya Busiraamu oba ya Bulokole kulweragulizaako. Nkiddamu, kulweragulizaako. But osobola okulwambala ng'olugoye n'okujjukira nti ndi Muganda. N'Omuzaata batte yali taata wange, ye yali batte yali Muganda, ndi Muganda, ate Omuganda yeddira enjovu nganze gye neddira muzzukulu wa Mukalu ekambugu. Mulekeraawo okutaputanga ebintu mu ndowooza yammwe. Ate sikiwa nti olubugo lukyamu okusinga akambe k'okutte n'ofumita munno. Nkiddamu, sikiwa nti olubugo lukyamu okusinga okukwata akambe n'ofumita munno. Otherwise mmwe mubanga abagamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yessiwa sitaani olw'okuba tayambalanga ku lubugo naye ng'asiiba atigumbula basiraamu bannammwe. Mu kifo ky'okwonoona obudde bwammwe basiraamu mmwe amwogera ku lubugo temunnayogera ku kiwamba basiraamu, ku kitta basiraamu. N'olaba Sheikh ng'akutta akazindaala awalamukira ku lubugo ali emimbali awalamukira ku lubugo, ayogera ku lubugo, ayogera ku lubugo, bannanga olubugo, bannanga olubugo, Omusika Muzaata bamwambaza olubugo, naye nga wallahi tannayogera ku Jamshid Kavuma Musiraamu munne yawambibwa. Nga tabanjangako kwa lipoota ya Sheikh Kadiru Muwaya, nga tabanjangako kwa lipoota eya Sheikh Bahiga, nga tabanjangako kwa lipoota eya Kigundu, nga tabanjangako kwa lipoota ey'okufa kwa musiraamu munnaabwe Sheikh Kirevu bwe basiba emikono empingu ne bamukuba amasasi awalamukira ku lubugo munaye abuulira ku kutuba. Ng'awalamukira ku lubugo munaye ali ku kutuba abuulira. Nga ye alaba ekigambo olubugo kye kyetaaga okwogerwako mu ssaawe. Nga ye alaba ekigambo olubugo kye kyetaaga okwogerwako mu ddiini mu kusomesa abantu eddiini. Naye nga tannayogera ku kutigumbulwa kw'abasiraamu banne. Tannayogera ku basiraamu banne bali mu makomera. Tannayogera ku kikyonna naye nga ye alaba fokasi ye erina kubeera ku lubugo. Basiraamu mmwe bwe muba temulina byakwogera mutuuleeka. Nkiddamu, bwe muba temulina byakwogera mutuuleeka. Basiraamu bannammwe bali mu makomera, basiraamu bannammwe batigumbulwa Museveni, but you kept quiet today. You came out okukomentinga ku kigambo kimu nti lubugo. Olubugo, Omusika Muzaata bamwambaza olubugo, Omusika Muzaata bamwambaza olubugo, ng'ojja kwesanga nga naye abadde akyogera yabadde ava mu loogi kwenda. Bati ng'alaba olubugo lwe lukyamu nga basiiba benda abamu mu bo. Ng'alaba olubugo lwe lukyamu. Abaana bammwe mubabuulire enjiri. Ky'obutemu kibi, obulyake kibi, obulimba kibi, obusamize kibi. But bwe mudda mu njiri ey'embugo muba temulina bubenzi byakola. Obudde obutono bwe tulina mu nsi tubukozese
mukulwanyisa ekyagalo zimbulula obusiraamu mubimu ku byagalo zimbulula obusiraamu si Lubugo kubanga obusiraamu bwagenda okujja olwedde Olubugo lwaliwo kitegeeza Olubugo terwaziriza busiraamu kuyingira Uganda naye ate ekyagalo zimbulula obusiraamu bakiyita nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ekyo temukitunuulirako si kikulu nnyo temwagala nakyogerako but focus yammwe attention yammwe yonna mukitadde ku Lubugo basiraamu nedda ebyokwogerako bingi nnyo in case oyagala attention y'abantu abali mu kugobererawo mu muzikiti kuba mwagala fuuka baserebu mwogere ku butemu obukudde jembe naddala mu basiraamu kale twaliga ebukudde mu balokole bokka mu bakatoliki bokka mu baadiventi bokka abakristaayo bokka naye businga mu nju yammwe mumubusizza amaaso mulandukidde ku Lubugo obutemu businga mu nju yammwe mu ddiini yammwe tebayita ey'ekisiraamu but amaaso mugabubusizza mulandukidde ku kintu kye bayita Olubugo olina omusanga ng'anoze eddagala mugenda kujjanjaba mulwadde wa ntunuka oba mulwadde wa nsalika naye nga waliwo owa kansa tuyina ekizibu ekinene bakiyita Museveni ekirwanagana eddiini y'obusiraamu mbuulira Olubugo lwali lweweredde ku basiraamu Olubugo lwali lukeddeko ne lugamba nti abasiraamu bwe mubamuwuliranga temutwagala oba muya temuli comfortable kubeera wano mugende mu nsi z'abasiraamu Museveni ye yakyogera yatugamba muba muwulira abasiraamu temuli contented kubeera mu Uganda mugende mu nsi z'abasiraamu but wahiya yapinga Olubugo mwogera ku Lubugo ojja nti Olubugo lwali lubalemesezzaako ensi yammwe ojja nti Olubugo lwali lubagambyeko muve mu ggwanga mugende mu nsi z'abasiraamu bagamba okuva mu Uganda mugende mu nsi z'abasiraamu yali dictator Yoweri Kaguta Museveni but you are just looking at him as if nothing is happening to basiraamu ojja nti omusiraamu ali okke mu Uganda ng'oyo nnuwa mutwe mu bimu ku bimubonyabonya kirevu ekirevu kyekibonyabonya nnuwa mutwe so nga mu busiraamu n'ekirevu sunna okuba nakyo but mu Uganda okubeera n'ekirevu naddala mu budde nga buno bagamba oli mutujju ebyo temubyogerako mulaba nga biri okke tebyetagana kwogerwako muli ku kirevu simala muli ku Lubugo olwayambaziddwa omwana atali Munyarwanda omwana atali Munyankole omwana atali Musoga omwana atali Mukakwa wabula Omuganda eddira enjovu baganda bange abasiraamu abali ku live eno munsonyiwe bwe mba njogedde bubi wootakkiriziganyisa nange sigenderedde I am not intended okunyiiza abasiraamu mwenna oba okuvvoola ekitiibwa kya Allah oba okukkakkanya ekitiibwa kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam but obwanga mubwolekezza ku kintu ekitone nnyo ku kintu ekinakwe nnyo ne muleka ebintu eby'ensonga n'otunuulira ono muto waffe eyawasizza muka Muzaata yaani oyo muvubuka Akiramu bwe yali akulya ddaawa mu ggwanga omwana we bamwambaza Olubugo bw'oba toyina byakwogera next time keep quiet shut up if you have nothing to say just keep quiet bunira bw'oba tomanyi kwogera kubanga tonnayiga kwogera mukazi wo abeera mu busaliyo obumulaga amabiina amakuguni obumulaga maapu z'akabiina ebbiina yadde oyita wano ejja kkono liyita wali but you keep quiet it is okay but n'olaba ayambadde olubugo lwe olutaliko omuzizo gwonna olutaliimu mbira olutaliimu simanyanga ono kiwanuka oba ki n'ogaawonya omukyamu mukazi wo mu busiraamu takkirizibwa yadde okuyingira omuzikiti yadde okuyita mu katale takkirizibwa yadde okuyita mu katale mukazi wo buli waafuluma ennyumba yo abeera akunamye because tusobola okulaba obwerere bwe nga tuyita mu bugoye bw'ayambadde omutippye butya amakuguni bati olaba ekyo kiri okke wabula olaba olw'okuba oyina essungulu lyo tuffe tutamanyi gye walijja oyagala ddima lya ku mwana wa Muzaata oyagala ddisumululira ku Lubugo olubutandiikiriza gwe muli birundi mwaveeyo gye mwava mwe muli balundi
Pati Muzaata yali musajja muganda alufa nakalisa gende oli embiziyo nawo ojjogere ku by'obusiramu nga n'omusajja akusula mu magulu si musiramu nga n'omusajja akwebakako omusajja akwegadangako si musiramu nawe ojjo wabule ku by'obusiramu ng'olubugo lukyamu mu busiramu oyinze weetunze ku mutala gw'ovaawo wonna abasajja bakuzaddemu akuzaalamu yaleka tofunanga na bufumbo bwakuwoowa nawe osoyogere ku by'obusiramu atunula ng'embizi idiot munsonyiwe ye muvumye lwansonga akamanyiro kabadde kasuse so ensonga z'obusiraamu temuzitabika na lubugo mu busiraamu tulina ebizibu ebinene nnyo ebisinga n'olubugo zinandirowoozezza nti ebyo bye tuba tutunuuliza amaaso bye tuba tutunuuliza obwanga waliwo omusajja atemula abasiraamu nga waliwo abasiraamu bavundira mu makomera kimaamu olukutta akazindaalo tamwogeddeeko ayogedde ku lubugo omusajja najja n'atwewerera oba abasiraamu temuli contented mu Uganda mugende mu nsi z'abawarabu naye nga yatusanga mu Uganda gwoyo olemeddwa omulwanyisa olubugo lwewasangawo olutakulinaako buzibu yadde embeteza lwotaddeko eryanyi mu bufunza okutta omuntu kiryokke naye okwambala olubugo kikyamu olutaliko muzizo gwonna wadde obutiiti yadde embira mubuulire enjiri entuufu mubuulire enjiri nti Allah tebamugattako kubanga ye tagattwako yasinga yasookera yakomeka mubuulire enjiri nti ebitonde bya Allah birina kukuumwa bukuumwa si kuttibwa nga Museveni bwatutigumbula bati mulekerawo okubuulira enjiri ey'olubugo simanyi olubugo lukyamu olina akugamba nti ne Muzaata okumusomera edduwa kyabadde kiva ennyo kyokka nga yewe bali musiba yagenda okusooka okudduka asabe looya ajja amuwolereze gwe tokimanyi nti edduwa gy'osomera omufu ye looya w'omufu awo nvuddewo genze Yekolera yitongwa otherwise mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze awo nawo nvuddewo omanyi omuganda agamba ogutaka guboolanya abataka nange ekinugu kibadde kindi bubi okuva lwe nnalaba ensonga ezo n'ekirala muganda wange Akiram muto waffe Akiram wa Kulusumu fokasinga ku bufumbo bubupya gwe tolina moral authority ewabula mu nju ya Muzaata ng'abafamire ya Muzaata batalina moral authority ewabula mu njuyo otherwise singa wabadde musajja alumirirwa wali kutte ekkubo n'ogendayo n'obagamba nye tewagenze nayo oyagala okuwabulira mu mawulire tolina moral authority ewabula mu nju ya Muzaata tolina yadde n'akatono Muzaata waffe bannayuganda abasiraamu naffe abaganda ate we gutuuka ku nsi ow'enjovu nga naye teyali yeddira gujja bagira tolina moral authority emuwabulako oba eyogera ku ye kuba twawulira ne mukyalawo gye buvuddeko yakola statement nti Muzaata yamugamba ono mutabani we aniwa yalina okusikira sheehi neŋŋamba wane waffe mu Buganda tekibangawo omusajja kuteresa mukazi w'ekiramu ate ng'ekiramu kyogera nti owuwo yalisika kamube mu busiraamu tekiriiyo wenna mulinga jaba wamma obudde buŋŋenzeeko ndowooza tayimu eno muganda wange Wili asimbwe alabika atandise ensonga za kamiliyoni mu nzikiriza tuzikoleko enkya saagala kuyingirira budde bwa comrade waffe mugende mulabe comrade Wili ASP asimbwe oluva wano mugende musabuscribinge ku YouTube channel gye bayita Jeno Itongwa Yekolera musiibe bulungi mweraba waliwo kimalaaya kizze sebo kiwabule ku nsonga z'obusiraamu kizaalidde abaana ku lujja ate nga kibazadde mu basamize sebo nakyo kyagala kuwabula ku lubugo tekifumbirwangako abasajja bakyebakirako ku lujja lwa kitaawe waakyo ku nsonda ku kifugi we bakiteeka ne bakifunisa embuto abatali basiraamu ne nakyo kiraba olubugo lukyamu tatusiri walyako genda wabule nnyoko idioti